Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abazadde okwongera omulimu gw'okusiga ensigo ennungi eri abaana bato nga babasomesa ebyo ebibazimba naddala okufuuka abantu balamu. Mayiga abadde atikkula abalimi n'abasuubuzi b'emmwanyi okuva mu masaza g'e Gomba, Busiro ne Bugerere wano mu Bulange Mengo. Agambye nti kikulu nnyo okutegeka abaana mu kifo ky'okubateekerateekera. Kyagambye nti kiyamba okubawa obuvumu wamu n'okweteekateeka nga bakyali bato. Nsaba abalimi abafunye ku ssente mu mmwanyi oba mu nsuku wamu n'abo abalunda mbasaba mulinnyisa omutindo gw'amaka gammwe. Mulinnyisa omutindo. Kambabuulire Kabaka kyayagala. Kabaka ayagala abalimi b'emmwanyi okuzimba amayumba amalungi. Kabaka ayagala ndoza temuwulidde. Kabaka ayagala abalimi b'emmwanyi okuzimba amayumba amalungi. Kabaka ayagala amaka gammwe mugayooyoote. Nze sina kyembabuulira nga si kituufu n'ekimu. Era bwe ngamba nti Kabaka ayagala kino bwe kiri. Mayiga agambye nti kikyamu okukozesa ebibonerezo abaana bato eby'okubalimisa naddala ku masomero kubanga bwe bakula balowooza nti okulima kubi so nga ate omuntu wanyiikirira okulima afuna ensimbi mu ebyo by'aba alimye. Wammwe awaka kijja kukyusa endaba yaabwe ey'ebintu. Era amasannyalaze oba agawaaya gakuyita wala teekawo sola oba amazzi ag'emidumu gakuli wala sima oluzzi obukadde 2-3 ng'oluzzi balutuuseeko ng'ogula akabomba kakozesa maanyi ga njuba ka mitwalo 8 ng'abaana basumulula amazzi bano mu njuyo ewuwa e Gomba. Abaana bajja kukyusa endaba yaabwe y'ebintu ku bulimi. Kuba bw'atunuulira omulimi nga muligo ate n'atunuulira looya ng'ali mu ttaayi ne ssuuti, olwo ye aba alowooza nti omulimi tayinza kweyagala, ye omwana kyaba alowooza. Akubiriza abalimi b'emmwanyi okukyusa ku mbeera zaabwe nga beeyambisa ensimbi eziva mu ntuuyo zaabwe ez'emmwanyi nga bano bazitwala ku mutindo omulala. Ettaka libeera awo abaana ne babeera mu ttaka. Sibawo obujjo, sibawo sementi. Kabaka kyayagala musimbemu ebimuli. Bagambe nti nga waliwo ebimuli nti anti omusajja oyo alima mmwanyi. Temumanyi amayumba agedde ag'amategula? Ani atagamanyi? Mu Buganda yonna osanga eriyumba eddene bwe riti nga yali alima mmwanyi. Muyingize amasannyalaze mu nju zammwe n'amazzi ag'emidumu. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki agambye nti balina essuubi nti abantu ba Kabaka bakwejja mu bwavu singa bagoberera era n'okwongera okuwuliriza eddoboozi eriva Mengo. Wano nga waliwo abali mu mulimu ogwo gwennyini nga bagufunamu ejjamba, kirungi nnyo kibayigiriza. Kyokka Mukama wange era oyinza okugamba nti yoza n'abali mu gavumenti balina ebintu oba oliawo bye batamanyi nti bikulu. Nze nja kuwaayo bina nga neesigama ku kalikulamu empya. Ekisooka ndowooza tebamanyi nti ebyobulimi bikulu nnyo era kwe kuyimiridde eggwanga. Era nnyinza okugamba tebamanyi nti amagezi ga ICT ge gali ku mulembe guno omutebi. Oba oliawo tebamanyi na bukulu bwa lulimi lwaffe era n'ebyafaayo byaffe ebya Afrika, Buganda ne Uganda. Nze ndowooza nti weesigama ku ekyo oyinza okugamba kale nno bwe tuleeta abaana bo ne bakimanya nti obulimi bikulu ate bo bajja kuba banjawulo. Naye bana abateekerateekera eggwanga balituteekerateekera bulungi. Ayongeddeko nti abalimi okuva e Bugerere ne Gomba bagenda kubanga beeyongera okwettanira enteekateeka zonna eziri wansi w'enteekateeka ey'emmwanyi terimba. Obukadde bw'ensimbi 22 mu 35 ze baleese ng'olwalo.